ampulizo mulungi ndoza katusabe tukirize Katonda otuwe ekisa. Kitange omulungi ow'ekisa njagala okwebaza ku lwa programu eno. Mukama nebaza nikulaba bawuliriza abagenda okuluwiza programu eno. Tujinyise musayi gwa Yesu, tulangirire ekitiibwa ky'okwegulumiza n'ekigambo ekiva mu kamwa ka Jamiru leka kivire ddala mu kamwa ka Katonda. Akamwa ka Jamiru njogera nga nabbi wa Katonda nkafuula akamwa ka Katonda mu linnya lya Yesu. Taligenda kukozesa experience, tagenda kukozesa endowooza ze, wabula buli kyayogera kivira ddala ku Namulondo ye. Mukama nga awa obujulizi buno, leka obujulizi no buyambe kanisa, bubulule kanisa ebadde ebuze, ebadde evunze, nga ne Yesu ateeka omukono mu bulago n'agamba naye ekiki ekyatuukawo. Taata nangiridde Omwoyo Mutukuvu otulungamya, nange mpa mwoyo w'amagezi okubikula ebyo bikokeddwa omulabe mu Kristo Yesu Omunazaleesi mutusabire nga twebaza. Amina. Bwana Jamiru, tutambula olugendo. Olugendo tuvuddeyo yonna mu katundu ak'okutaano twalabye nga ng'omaliriza kanisa eri ekulemye okukuba. Yalimu mukyala musumba eyagenda gwa sente n'agenda n'adduka n'agenda owa Pastor Tom Mutundu n'asaba ne bikulema ebigaana novaayo wayingirawa kati twakoma mu katundu kaffe kali ak'okutaano twagamba twale Kyankwanzi mission zema naye nga tetunagenda Kyankwanzi mission emu jambe nerabidde gye twakola sayizi ekyebiro oba owulirayo okute ku lw'e Masaka mpaka yayikanisa nga etegese worship night bavubuka babekozemu omulimu nga bayisa amakanisa agabeetoolodde n'abalala kubanga bakola worship night. Naye okiruubirira kyo ya worship night kwali kuleeta bavubuka kubagatta night bakola ambuleera emu ate nti bali bagakola a joint worship team yegenda okubanga etambula mu makanisa nga kutendereza na kuyimusa bitone Katonda byatadde mu abo abadde beetiitira baveeyo so ate ekyo senta kyagala so kati baategekayo worship night baali bagigezaako omwaka emabega negaana naye ku luno nali mu hoteri yange nga ntudde ekirango youth pastor n'ayimirira n'agamba bannaaye twali tutegese emyaka wa service ya Sunday service etwategeka nga kigaanyi olwokutaano tulina worship night yabavubuka naye tetugoba buli sayizi oba myaka emikoso okujja naye ngaetegekeddwaki bavubuka so ekyo tekyatusanyusa ffe akaseera ako abaalibawaira sitaani anti kata maye abavubuka bwe babeera disorganized eri tuba tufuna ekkanisa ennaku zino esingamu omuvubuka ne mu nsi yonna bwe basinga obulungi so kati wokwata abavubuka abo noba nga obakontrolinga bano abakadde oba ogenayisa mujenje kkalu tuba nti abakadde balina ebizibu bingi, balina school fees, balina rent, space n'entondo ate kati n'amaanyi baba bagakeedde yane kati oli omuvubuka batandika butandisi so kati omuwambira awo n'akukolera by'oyagala bino kakananga n'omukadde akoze eki agoberedde so kati nga ekyo tekikyagala badde wamu babe nga mu region ye abavubuka abassa kimu ekyo kyatukosa kati jukira nalinako agent kwekyaki olwedde naye nifunyeko nemuyita nitumiitinga nemugambe worship night agent oyo naye omufuna nga bwamufuna owasama yali musinza naye namuinitiatinga buinitiatinze aye mugambe manye ne worship night tukolaki tetugiganya kubaawo genda ofune bano nga bawera bamayina nga bawera kati watona yali akulidde komiti etegeka omundeetere legamu meetinga ikati ngagenda papa yaye papa chairman wa youth committee yabwe nga papa tuli kutegeka worship night nayo bugabirizi tewali
bali bagala bakole ekintu nga manya abavubuka baba bakola ekintu bagala ekintu ekisanyusa n'amaaso. Yes, batimbye tubiranyo bikola. Yes, byakulya weebiri. Endongo y'amaanyi. Ebyuma bagala bongeremu. Kali ngagende wa papa oyo ng'amugamba manyi twagala tukole omukolo ogusingako gye twali tulabye naye kitagisa ssente eziwera. Papa n'amugamba nange kyosanze nkola ki ndowooza naye nga solution yali nyangu twetaaga ssente zitegeka ekintu kino tugenda eri Mukama naye awo jukira ono nze musindise kale n'amugamba namanyi papa nina mukwano gwange asobola otuwa ssente nga tetulizaayo magoba kati olaba pulaani wetandika kati papa agamba oli ntwala mu meeting baba tukola omukolo guno nga abavubuka abagenda bamakanisa amalala bagambe tutegese olaba omubiri oguyingiriramu malala kumanyika babeewo nga batende bani abavubuka bawawali bategeka naye nga mu nsi ey'omwoyo mufunye zero teri mutegese just kubalaba naye ng'ekigendererwa kyo tekiriiwo kati ne bajja mu woteri ne bamiitinga enali bamiitinga yatuka nanjula nangamba oni papa akulira youth committee tumulese oyinza otuyamba naye neyefulanga atamanyi nyo just ndi mukwano gwaye naye nga tuli eki kati papa step gyasolamu yeeyo manyi buteebuza Katonda kibi bwokola ekintu n'oteebuza Katonda n'okulemberwa amagezi go ojja kukola mu maaso ag'omubiri abantu banyumirwe era kikwateyo naye nga mu nsi ey'omwoyo tokungudde kufuge nnyo okungula mu nsi ey'omwoyo bino bye tugamba njagala nkole mega overnight leka ebeere mega okusooka mu nsi ey'omwoyo bw'eneebeera mega mu nsi ey'omwoyo wano ali wazijja labika abantu bangi bakoze overnight ziri mega mu nsi ey'omubiri egenda okukomekereza weight nga takungudde mu nsi ey'omwoyo nga talina n'amabanja bagenda kwewola ayagala ateekemu bagambe gumuni yategeka ki overnight ey'amaanyi kati amuleeta mugamba kiki kye mwagala yogera agamba ati twagala ebyuma twategeseeyo kacyayi ebyokulyawo esaawa ez'ekiraawo so twetaagayo kukasente akawera ne mugamba byonsabe nebyotansabe ngenda bikula byosabye nebyotasabye soja neyeyanza nagamba naayi osabirawa nga atofaayo tukola mulimu gwa Mukama naye nga tamanyi Mukama gwe mugamba era awo yavaawo nazo naye olwedde twapulaninga n'olya ntagenda muleta so yadya mazibaka amaanyi nozoteeka buli kimugamba ziizo miliyoni 10 naye nga yali ali kusaba miliyoni 3 mugamba nsoko nsonyiwa nsonyiwa mu katono awo wonna nga tofunayo ku nnyumba mwosobola kusula ate si gwe asalawo ow'okusula ebyokusula byonna byabaye nje ngamba as a sense of human being you need to own your home amaka go wasikuwasa anti tukolera buli Bwakabaka tugenda mugeena tunoonya betugenda nabo so teri kukweyagala kubeerawo mu kutula bakubyeni era omuntu ajja kweza Katonda ng'ayagala muzimbire ennyumba ayagala mu omukyala ayagala mu business eri tekiriyo weereza n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna naye bannange Mukama atuyambe ffe tetulina ndowooza eyo oyagala oweereze Katonda ovume ku nsi ng'olina abaana bangi olina ennyumba olina ki andi kati ogenda beera nabyo naye olagawa andi kyeŋŋamba wano oweereza Katonda obeere nabyo naye neewuunya kati nga mmwe temwetaaga kubeera nabyo bino ebyensi kasita okola omulimu gwa Mukamawo ne guyitamu lyessanyu eri eri kirala ekisooka obudde twali tetulina ekatala kusindika mission n'ogikola neeyitamu kisinga byonna naye ffe tulina obudde olya ku mmere ne weebaka nga tosabye nga togenza ku kyaki
kati nebyo byonna Sitaani byakola yabikopenye ezo nnono zirina kubeera eno mu bwakabaka bwa Katonda. Let's pursue tunonye obwakabaka bwa Katonda. Ebirebera kyawandiikibwa wamma Yesu abagamba Matayo 6:3. Yes, abagamba musooke munonye obwakabaka bwa Katonda. N'obutuukirivu bwe ebisigadde bigenda kola ki? Naye kimanyi nti abantu banoonya obwakabaka bwa Katonda n'abasamize banoonya obwakabaka naye buli bwa Sitaani. Kati ate obwakabaka bwa Sitaani onoonya obwakabaka bwa Sitaani n'obubi bwabwo bwonna negenda nekongerebwako. Okyaba kati eno abantu balina okunoonya obwakabaka. Okimanyi n'Abakatoliki banoonya obwakabaka bwa Katonda naye si mu butuukirivu bwabwo. Ekyawandiika bakikolako takimalayo. Kati tuteekeddwa okunoonya obwakabaka omala okuzuula obwakabaka tugeze kabaka kyabazinga n'akuyita n'akuwa omulimu. Onotuula wansi oyingidde obwakabaka onotuula wansi onoonye ennono z'obwakabaka otambule mu nnono ze byebaagala bye bataagala. Kati otandise okunoonya obwakabaka n'ebyamu byonna. Sigamba Jesus Christ. Ate tukifu twakola vice versa. Sitaani yanoonya nnyo obwakabaka n'obubi bwe bwonna n'abugyayo. Ate ne tujjayo ebintu kibi. Naye nga tulina onoonya obwakabaka tetulina kubeera kukoma ku level to be religious. Nti tuli mu bwakabaka bwa Katonda. Omukatolika gaali mu bwakabaka bwa Katonda, Museveni n'abalala. Naye ekibalema n'obutuukirivu bwabwo. Kati ate naffe abalokole tukopye tunoonya bwakabaka ne tukomaawo. Naye ate ekyagambibwa kikugamba n'obutuukirivu. Nedda Jamil, tunoonya bwakabaka n'ebintu. N'ebintu n'ebirala kama tusonyiwe. Tugende mu maaso muvaawo mumaze okumuwa ssente tumuwadde $1,000,000 naye ayagala 3 mugamba egenda. Naye ebyokufumba bikwasa ono wazze naye tetukuwa kintu nga tetuleeteko bukwakulize mabega obukwakulize bulina okugirako yaga tuba tuluse ekintu kyaffe sente ziizo naye ebyokufumba bikwasa ono. Tetumanyi lwaki tumusaba ebyokufumba. Yes, kati netugamba ndi kati mweyo session ze mugeno beera nazo mugatemu session emuyinza okubakolera abavubuka bajagala nnyo muteekemu modeling. Jesus Christ. Mu overnight. Worship night. Napo ntozeranga amakanisa zikola modeling. Balina competition zo ku modeling amakanisa basi. Waliwo bwembira bya mbiraba. Nama. Waliwo ku modeling akutwala mu ggulu lyawa. Waliwo embira bakanisa emujembira wani. Another tubagamba mututere mu session age modeling. Muteka competition ka modeling. Alotandiko bajja kumulamuwa. Nimugamba kakati sente ezo ne utakomyawo. Nze mbasizeemu. Essanyu eryali wali. Manyi Sitaani neerabira alina empiso ziri 2 oba 3. Empisa esooka bagira Mr. Fear. Kutya Sitaani empisa emukolera era nga yagikukubye. Oba togenze wa Dokita Yesu. Okakunokezo oli magombe. Fear awambiddemu abantu mu fear. Ekirala too much joy. Kasosanyike nnyo n'okomera wali komye Sitaani akuwambirayo. Katoliri ly'essanyu lyamwerabiza ogenda maaso ga Katonda. Wakiri yandigenzeko okwebaza n'afukamira wansi n'asinza omwoyo mutukuvu yagambye nedda zizeeyo si ntuufu. Akatandika kubira bane kati buli kimu kiri mu konto sente zirabisa kama alesi atamanyi kati netukwata in fact kulo twaleta ne ba agent nga bagena wa special baino ba special mu special wali kati twali ba planning okusinza ku plan yaabwe nti ekigambo kigena tandika saa mukaga paka musanvu kigambo ekisooka waya yalina okubeera full of worship. Ekigambo ekyokubiri nga kirina tandika saa 9 paka 10. Kati mwezi esanga mwe balina okugabulira ebyaki ebyokulya nga abantu bakakkanye bawulira ekigambo bwe banywa kacaayi. Yali pulaani yaabwe ate nga yali entuufu. Kati ffe kye twakola bantu twateeka abafumbi mu ffumbiro
abaffe agent kyayintu nkubaka amaanyi ebyokulya kati twabeeta in excess ne obagabula kyayi musaawe enkyamu nina kukwata ku overnight ojakaabe nakuza abantu mu overnight bajja ne frasika bajja n'obutimba bw'ensiri n'emikeeka ageze mu overnight nga apakidde akatimba k'ensiri apakidde omukeeka ne frasika yes overnight yes okyusizaako kifo kyakwebakamu kati balina okugabula kyayi saawa 6 baleeta kyayi mu saawa ya wakati saawa 5 washipu ekutava ne baleeta kyayi ate omwoyo ogufugira mu mmere guveeko bwe yabatega nti omuntu yalokoka emmere testing omuntu atabuka emmere omuntu atabuka gundi naye ku mmere ali waaki kati ne basavinga kyayi baleeta emigaati baleeta ebinyiibwa nejjuga nga tusoose tukubako amaanyi nekyokuba birese mu kisaawa enkyamu saawa 5 nga balina bireeta saawa 6 mu kigambo nga bantu bakakkanye buli gwe bakwasanga kyayi nga taddamu okusinza atuula kunywa bunywi buli yamala ng'okunywa nga noonya abaze n'emikaka banoonya kwala kwebaka naye nga ali mu California okirengera wali nga petiki tufunye awo tuba tukoze abantu mudda mu kusumagira kwebaka modeling n'atuuka ne bamodelinga ekyokusabawo ate ekirala kyetwakola ne tukwata pride amalala n'okwegulumiza nemugambaza chairman ne tugambaza church yategese nti baali bakoze program nga buli church bagiwaddeko party ne time gyegenda okuministalingiramu babamma nebakidominatinga bano we bayingira akatuuti jjukira mu bali kusinza wali tulinamu n'abaffe betwaleese akubana ni stop nina kuzina babikola manto omwoyo asse omwoyo ali wa order naawe oba nti mukoma saawa 7 ate tekana ogamba omwoyo waba waali paka 9 nedda tekisoboka aloka ate bakikozesa nnyo naayisa mbumwoyo tebamusitopinga omwoyo wa mukama ali very smart too smart negagaba malala alaba mbu waba ayibye abantu nanga abantu bona banisa emikono ataagala kuvaawo abantu era beetaaga okulya ekigambo aye nekyakinaku kyetwakozanga abasumba to not to keep time sani kyakikozesa nyo abasumba abangi bamidwa obutuuti because of time bamugamba okoma 7 n'asooka ajja n'atandika ebibuuzi n'anyumyanyumya alabe bula dakika 2 zoera 7 n'atandika obuuzi ate nga we yategesa samale yonna ayagala agimaleyo bajenge abantu omanyi abantu mind obanga obagamba okoma saawa 7 kasita ziwera byotandisa okubuulira nga ziweza 7 batono ababitwala baba batini asigadde ebirowoozo biba bitandisa okyuka kati gwejjakkanya kwogera nga weeyogezezza wekka kati ekito kimisa abantu akatooti n'abaweza bangi bagamba otamanyi kwata budde ekumuwa otamanyi kwata budde so akona okakoto kasitaani akuleeta oba nga you can't keep time so kati waliwo kyati zo gy'ogendamu nga zo zirassestinga standard yaazo kasa bagamba saawa 7 olemerako bakusalako microphone tenobawo ng'oswadde nate nga bwemulugunyiza so kati abaweza balina okuba kiini okimanyi dakika nsobola obuuliramu enjiri wano nze nina akanyumero ka program zukuka njogerera dakika 2 naye kawadde abantu omukisa kati lwaki weetaaga mu dakika 2 nsomeramu ekyawandikibwa nembuulira namu kati lwaki weetaaga saawa 2 ate niweyongezaamu n'okweyongezaamu tekisoboka kati eri worship night yagenda okomekeza okutya ku makya saa 11 nga buli omu agamba siriddawa bino byomwategese kutweragirako bweragizi nemodolingi abomodolingi ate be bali abafu bali bajja tebabimanyi nti session weeri
Yagamba obanga okuddamu tuyita okujja wano nabino ebya joint worship team tubiveeko era ekyo ne kifa sitani credit naafuna sitani tayagala bumukola bubi kale twagenda nga mission anto ne bakwata emikono ne batandika okusaba kyatukolanga bubi kuba bakwata emikono tomanya munafuna w'amaanyi bonna babeera kimu n'omunafu aba ali covered wali tosobola kumwawula katawo kizibu nzijukira emboozi eri yatulunyumizo ya newa Pastor Sama kati kyekyo kati okukomekereza nge worship night nyingi ze bakuba ngale nagambye nti ennaku zino overnight zaava ku mulamwa kweto weefirize ekiro babagenda maaso ga Katonda ekikutwaza omufaliso ne frase kati nze kyoboolaba bwe mba ngenda mu overnight sigenda na kintu kyonna jacket kiki kati kyekyo ekizibu ngenda bugenzi gabwe kubanga manyi nti bwe nteekako jacket ngenda kusumagira mu mission ewedde ekyo obwo bumufudde kwe nakubeerako mu mission esolote kanisa yana abantu abataano ayo wagikonyeko bukonyi okutaano baatu tunesoloti ne batupangisa ennyuma emitwalo 20 buli mwezi hotel naye ng'ekkanisa yali yakatandika naye mu kutandika kwayo ng'esanyalaza emirimu egimu egya sitaani mu mwezi gumu eri magisanyalaza amasaba agaali awo nga gasanyaladde amabala nga gasanyaladde ne bantuma myezi 3 nga ndi soloti mission yannema myezi 3 pasita mukyala we abaana be 2 n'endiga emu abo nabo kati no obunene bw'ekkanisa si be bantu eri wetwali eri ekyo nkikugambye era abasumba baleetowa enyuma mu busimanyi bwalina abantu 10 kano kankuyinza okuba ng'osinga ekkanisa erina abantu 1,000 mu nsi ey'omwoyo nga goli giant nga sitaani akukankana oyina abantu bagala bakankana nga balaba abantu alina ekibiina kinene naye nga mu nsi ey'omwoyo oli 0 tonyumanga bwe baba nga bali 10 oyinza okuba ng'oli giant nga basindisawo buli kika kya agent balemereddwa ku bantu bokkulu ekyogera ddala ekkanisa eri ku musingi ki kyekisingira ddala okuluma sitaani ekkanisa etandikidde ku musingi ki gwakutwala abantu mu ggulu awo oba nga gwakutwala abantu mu ggulu niwoliba ng'oli ogu ajja kusindikira agent wa buli level niwanga oli ogu nobanga endiga zonna zidduse pasita n'osigala ng'oyimiridde n'obulira obutebe obwereere okimanyi kimukosa nsi ey'omwoyo waliwo amaanyi g'oli kukuba kati ngenda kukola kanisa mu nyumba yange wano nkizudde kati waliwo amaanyi g'oli kusiriza alina oba oli omu yete awulira ddala nga ate kitaloka kuleetera abantu 10 kanisa nejjula naye nga abaleese kukusuula kukunyogoza enjiri obuuke ku njiri eyamba basomba bangi batandikira ku njiri etwala abantu mu ggulu naye saawa zino bali kuya bintu kuba yagenda okulaba nga wabuulira enjiri ey'okwenenya abantu bagenda kudduka kubanga akulira ba elders ayagala obuwala mu church katojja kubuulira ku bwenzi oba olina omukavalinga asinga okuwaayo mu church alina abakazi aba ate ekyo kyawandika ogenda kisoma mu church kale abantu okwekiriranya so kati nze mbere n'abantu bange 5 mulimu omukyala mulimu abaana 2 tugende natuuka nempima kanisa eri spiritualite yaayo ngeri heavy kyekigikubya akakanisa ak'abantu 6 ate nakasobola anti kyekikakubya mission eyo lwaki egaana lwaki egendayo lwaki ngendayo gomanyi kyeyali kanisa kyeyali etandisa okukola mu mwezi gumu amasabo abantu batandisa obutagendayo abatamiivu batandisa
amabala myenge chanso okudiba baguyiwayo omugande ebyo bitondo bidiba yalina akakodyo kiki ekyenjawulo kyeyakola kufa abalala kyetu pasita katoyo pasita yayitibwa atona namuyita n'alinda ekiseera ekituufu ebiseera ebyo bye yamuyitiramu yali anda omusumba ng'era aweereza ninga yamuyita naye ng'ekyowunyisa nga aliko amafuta agasinga ne pasita we kati ate obuzibu buli awo omuntu kasita afuna amafuta naye tegera nti ekirabo kyalina kisinga ky'omusumba abaagala mutambulirako ku mutwe nze nziruka awo ngende ntandika ekintu ekirala ate osayagala kukuba n'ebigere abiwanike oli yaliko ekirabo ky'amafuta nga musabi nadansi okusaba mwegayirizi musabi ate nga deliverance naye nga ate pasita we tekirina pasita we jasinga musomesa naye nga akakana wansi nga nowekira nga pasita kyakoze kya deliverance nga amanya ati musinga kutayogera era asirikana pasita namusamu ekitiibwa bameka kati batono kati ekisanje nesooka nekikola nkimunyiiza nafuna okuyitibwa kata namuyita nalinda at exactly time kwekutandika ekanisa ampuliza omulungi gwayagala ogenda okutandika obuweereza is this your right time bwe budde bw'obutuufu obw'okugenda okuweereza twagala kumanya setaani yalwananga atya ne kanisa omulamwa gwe tuliko mu seri zaffe zino ziri nyingi kubanga tugenda kutunuulira ku nnyambala tugenda ku masomero amalwaliro tukola tutya tukwatagana tutya naye tusookedde ku kanisa kubanga it is the core sako dati nomusoga jetenina yensi kugamba jetunotandikira so kanisa ekulemeti eyo nga ninze ngisobola oti hali kata ekitibwa ekibeera wali kiba mukama yabaali wali okutanisa okulwanyisa katonda yina tomusobola sana sobola katonda tamusobola kati pasita ekiseera ekituufu kyatuuka n'agenda ewa musumba we n'amugamba musumba nsabira tuma n'amutawako emikono n'amusabira n'aba mukama akukulembere ekyo kikulu nnyo nedda tenedda gwe katugambe musumba wange ye pasita Zakaria nze nasomye bayibuli yange kineetaagisa ogenda wa pasita Zakaria nti nsaako emikono dadi njagenda kutandika kanisa anti oliye mukuzawo wakajja oli alabye bingi ate aliko okuyitibwa ate n'ekirala Moses ne ba Aaron ne Miriam bonna tebaali baweereza enjogera gye yayogeramu nabo Katonda teyali yanjawulo nga Moses ayogera naye direct era okutandika okwogera ne Yoswa ani Moses yamala kuvaawo Yoswa n'atwala abaana ba Isirayiri okutandika okwogera ne Yoswa ani yali muvunabanange Aaron Katonda okutandika okwogera ne Aaron nga Musa avuddewo naye Musa yali atamula Yoswa teyaliwo naye Musa amala gamba Yoswa mukama ng'anyotoka mu nkiiki ensuubize era sigenda tuuka naye kulebera abaana ba Isirayiri yaliwo nga yeetwazisa kati nikwe n'abaweza ba mitumi mingi sitani abataddemu emitwe mingi buli kasasabirako omusujja n'awona kati wa deliverance amuzeyiza takyasobola nze alina amaanyi kati baabaliko ono bamuzeyi bali ku ki oli bintu bagitwali analogo tuli ku digito Katonda yaliwo ku analogo y'omuno wa digito gwokyusa ebintu naye takyuka Katonda omusumba so yakakana ne bamusabira ne bamwambaza ekyambalo ne musumba n'agenda mu kyaki eri we batandika n'asabirawo teyadduka n'abaweereza olinde
bw'oba okwogera bwotyo nenjukira nani ali ono yakwata omunagiro Eriya n'Erisa akakkana wansi agamba kanindira omuweereza wa Katonda lwagenda bwati ekyo kyendikwata ekitegeeza bwe yakikwata nekyekubyamu bw'okakkana wansi w'omusumba n'okutuuka ku lunaku luli olutuufu Katonda akuyisamu amafuta agali ku musumba wo n'agakuwa olumena kuza mu church n'abantu nga bo besumba musumba walifa oba walivawo nzaddawo ije musumba fadi musumba Kamala n'avaawo nze nga be balimu tuli mu mulembe kigo kale tuddeyo ye kanisa omusumba bamusabira teyadduka n'abaweereza kiyitizibwa ekiri mu nnaku zino nzijeyo k'abayimbi babiri abeegayirizi bataano nabali tugende mu kanisa empya musumba we yali atandika kanisa yabba nedda ekizibu ekiriwo ennaku zino abantu babuulira njiri abantu abaalokoka wabage natandika kanisa ngagamba onenegata abantu baleeri batamiivu genda obuliri bali enjiri bebeetaaga kati agenda okuva mu kanisa ya musumba we ng'agikutuddemu wakata ageze n'ekitundu ekirala laba amenyemu kati ate wagenda nabo atandika bapakira bigambo musigale wano waliwo amafuta munobuweereza bupya muzeeyi mumuleke tolaba tinetiri atandika bapakira iki bigambo kati ate oli kyataalina nti basitani yamutya nnyo yamutya nnyo n'agamba ambuliza oba waliwo kyoyiga nze njize bingi kanisa ebalemye ovudde emyezi 3 tolina kyokoze tebakukuba tebakukanga manzi kanisa egalina mutwalo y'omulala naye ng'erina abantu aba bataano novayo si bunene bwa kanisa wabula otandisa otya osiibudde oti manyi abaganda balina obugero bwabwe amanyi abaganda ebintu ebyo babijja mu bayibuli ne bakyusa gyova toyombye gyotera okudda kati jjukira ogenze mu kanisa ofunye emitawaano oba ofunye byotasobola kusolovinga jjukira eriwo musumba bamwogerako bingi waddusayo abaweereza kati ogenda kuddayo otomugayo muzeeyi byebyo tukyova olaba tufunye abasumba abatalina musumba ate abalala watandika obuweereza nga yeesiba ku munene jangu obeere taata wange eno gye yava nga musuula bwebatu webakola abamu jjukira ampuliza omulungi buli lwosuula taatawo ow'omwoyo oba osuula dabanointing ekitegeeza ogenda kutambula ng'oli mukalu amazima bino tetwagala kubirumamu muweereza ogenda kutambula ng'oli mukalu yambala amaanyi newankubadde yakunyiiza waliwo bye mwakola bye yakukola kyogamba Erisa n'Eriya tebanyizaganya baali mu mubiri ate ndekira ebyo bize ku bbali tukole tuteba mu gooleegi tuddayo wali ye ate tugenze mu njiri naye kanjogere kino muntu ku kyayogera tuzeeyo wali nti ffe tetunoonya kuzimba bwakabaka bwakabaka tunoonya kuzimba bwakabaka bwaffe bagambe nti Mathias Ministries ebadde y'amaanyi nnyo tetwagala kuzimba kubanga singa tuzimba bwakabaka bwa Katonda twandibadde tukwatagana nze ne Jamiru ne tumanya nti awo kati tulina okwatagana Jamiru takyolina nange ne tekyendira tuzimbe ekanisa katala kanisa yasooka abatume oli nga tonda buli kimu n'awaayo yes okwagala kwe baalina tuteeba abantu wamu naye kati abantu buli omu agoba kike buli omu agoba kike katusobola kukola buweereza n'ogamba Mathias Ministries ale n'abantu oba otulinde nti nze muweereza ministry yiyo buno obuweereza bwa Kristo se ffe tuli bakozi wamu naye ampuliza omulungi OPFM eddoboozi ly'obulokozi katugende mu maaso kaakati eyo tuvaayo kati tujjukira twali tugenda Kyankwanzi kakati awo twabadde eri nga tusiibula twamala akatambi kali kati tubadde tulina bwe tuyisaawo naye bino ebitalekeka obukoosi omwetukuvu atujjukiza abooluganda omusajja ono yavaayo takyakukolera setaani
kyobola bebimu aba abyerabira agenda kubijjukira nga mpola naye tugende nga tugenda mu kale akatambi muloza mukomusango tugenda kati Kyankwanzi ndekamba so kubanga Kyankwanzi tugenda kwogera ku nsonga y'obufumbo tutandika kati marriage twatakinga amafya marriage lwaki obufumbo ennaku zino basumba butabusi kiki ekiri emabega w'ekyo kati nga tetunagenda mu ekyo okimanyi olunaku lwa Valentine olumanyi nduwulira luno lw'abaagalana bwe bayita olwamanyi nga nnya 14 ogwokubiri bambala ki bambala red neki ne black ati zo kala ze twakozesanga nawe wali tubeera mu laavu ate laavu ki red kitegeeza kuyiwa musaayi eri twali tuyiwa musaayi black nsi yakizikiza gye twalimu ekitegeeza kati Valentine lwangako olunaku lw'abaagalana era omulokole tolina kujaguza Valentine nedda ate tunabeera abulokole tunabeera mu buwambe ati gwefunayo olunaku lwo gulayo ekimuliwo omwagalano alate olinda lulyo olunaku lwe badedicatinga Valentine yali muntu bali bamuta Valentino yali agent kati yakola nnyo emirimu n'asanyusa ani Lusufa kati bwe yava mu mubiri n'ava mu mubiri yali mu mubiri omubiri ne gufa okwagala omuwa oneeyo ne bamufunira olunaku lwa 14 nanya ogwokubiri kati Valentine oba Valentino oyo yakomawo ku nsi kuno akola agenti ni yakomawo nga mwoyo yafa kati olwo olunaku omanya olunaku embuto abantu ze bafuna kola ku Valentine zide obwenzi lwogi gukola research kwolwo olunaku lwogizijjula kwolwo olunaku neyali yagaana omuntu kwolwo bwe bagenda mwenako kyemwakolanga ku lunaku olwo Valentine ndiki anti tumekinga kyo abantu bafuna nnyo embuto bazijjemu buli afuna olubuto ku Valentine kizibu oluzaala abulujjamu tekakodi akaliwo ate nekyanti ku Valentine basumulanga nnyo foreign angels egundi demons nejijja nejijambala engoye nejambala omubiri nejijja ku street nejitambula abantu ne bakwana ogusanga mu disco nga gunyumye nakula Valentine ogusanga mu church nga gunyumye ogusanga ku kubo onyonya gono malako nayo olunaku nenga lero olunaku lwe basinga jijjayo 14 ogwokubiri so abaloko tulekera okukopperera tetukirese nga tugenda yingira laabo ba marriage twazataakinga tutya Valentine sirwa bwa Katonda Valentine yali agenti Valentine yakomawo ku nsi afugira mu mubiri Valentine lunaku lwe bakwata mwezi muyite emizimu nenga dozo za foreign angels nezamba omubiri nejijja ku kkubo bano abavubuka abaagala okucakaza nebimalegoga nenga tomanyi byomaze negoga ampulizo omulungi twagala okusima Katonda ku lw'obujulizi bwa Jamiru kimanyi nti Katonda agenda kuwa omukisa okuweereza Katonda tuli kudda amaaso mu katambi kano mu ssaawa eno gye tuvaamu mpulidde nga Mwoyo Mutukuvu ayogera naffe ku nsonga y'obuweereza okusinga ddala abaweereza manya ddi lwotandika obuweereza kikulu nnyo manya respecting omuzaddewo beera n'omuzaddewo beera n'omuntu akuvunaanyizibwako ng'omuweereza kubanga ng'omwana Katonda agenda kuyambira okuyita mu bazadde abo akuzifayalinge akulungamye akutwala ate n'ekirala wabeerawo entiisa teri muweereza w'amaanyi mu Bayibuli ataaliko musumba okitegeera so naawe beera n'omusumba beera n'omuntu akudawuda bwe tugenda mu kitundu kyaffe ekyomusanvu tugenda tunulira obufumbo bw'abalokole butandika butya kubanga Bayibuli erina byeyogera bingi ku byobufumbo naye tujja kukomawo mu katundu kaffe kalindirira ak'omusanvu Katonda akutukumire katusiringe ekigambo kino n'omusaayi gwa Yesu twagala okwebaza kubanga oli Katonda omulungi bwe tukusaba owulira Mukama tubise ekigambo kino mu musaayi gwo byonna bye twogedde mu ssaawa eno leka obiwe omukisa buli agenda okuwuliriza agenda okuwulira obutambi n'awuliriza kati Mukama muwe omukisa Mwoyo Mutukuvu maamira era jjula ekigambo kino Katonda ngo mulungi weebazibwe gw'omulungi atuwadde omulembe guno mu ngalo zaffe tusirinze eggulu era tuggulawo bituli by'eggulu obugabirizi mu buweereza Mukama
tubadde n'obuweereza nga butagala nga tetumanyi nti waliwo ensobi tukola Setaani zatukozesa. Mukama tusirinze kanisa y'omu musaayi gwo, tusabidde abasumba, tusabidde abaweereza abato abeegayiriza tubanyise mu musaayi gwa Yesu. Buli anawulira akatambi kano Mukama leka akyusibwe n'abadde agenti agenda kukyuka mu Kristo Yesu. Tusabye Omwoyo Omutukuvu alumirize ekibi ku lw'omusango. Katonda wange tukusindise ogenda oyogere n'omusajja oyo, oyogere n'omukyalo oyo mu kigambo kino. Mukama leka kimunyweze era kitambulirako amaanyi okuva wansi w'ennamulondo ya Katonda mu Kristo Yesu Omunazaleesi. Tusabidde nga twebaza. Amen. Akuume.